Weewaawo n'esimenye munnange aneegaseeko ekiro kyali tutambula ffenna mu mawulire agataliiko nfufu tukwaniriza nnyo yonna gy'osinzira okutulaba tulina mangi ne munnange Mebo Mulungi saba okkirize tulabe ebikulu ne tugakutuuseeko mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko nfufu. Weewaawo nyongere okwaniriza nate ku mawulire agataliiko nfufu mu bujjuvu tweguddewo n'ebitongole by'ebyokwerinda okubadde poliisi amagye n'abanoonyereza ku buzzi bw'emisango abongedde okubawa emmotoka z'abadde sipiika wa paalamenti e11 Anita Among. Bano bazzeeyo mu maka gagasangibwa e Nakasero ne bajjayo emmotoka ez'ebbeeyi nnya zibagase ku mmotoka ze baasooka okutwala ku lunaku olwa bbalaza. Kosa munane emisana police amagye n'ebitongole byonanyiriza kuziba emisango bazzeeyo maka gabadde sipiika wa paalamenti Anita Among agasangibwa e Nakasero okujja emmotoka endala ez'ebbeeyi wano ekimotoka kya poliisi ekiddika emmotoka kyekiise mu geeti y'amaka ge okutandika okutika awayisa akaseera katono mpulira wa Among Kalebu Alaka atuuse buli kimu kikolebwe nga waali ayingidde munda era mu kaseera katono lubambi ga poliisi ne batandika okukola egyabwe. Bayisamu kubalamira abasirikale ab'okuuma waka wa Among badde batudde wabweru mu kayebe bajjira Land Cruiser VXR 2 okubalina namba UBH 138W nga gyebasoose okutika. Residents and you can be able to at least wait for more because I can be able to see right in front of myself. I can start with part of the our one of the and it is car number UBH 138W. Another car was not going to be taken in that can also be has been taken in by the police. I do not know bazizaako endala namba UA mukaaga noti 3 BA ngene fulima ekikumirira bakitikidde mu kubo wakati. Poliisi balina bakunganya obujulizi ng'obwedda bakuba ebifaananyi ne vidiyo. Amaliza bazibuza mu lusegendo lw'amaanyi okuzitwala ku kitebe kya poliisi e Nagolo wakati mu bantu abadde bazirulira. Bazisiza kwa Kasia Road apakolo ne bakirya ku Lugo bypass okutuuka kitebe ky'ambi ga poliisi e Nagolo. Yimirira genda. Olwe emmotoka za poliisi enneti zizeeyo kulonda emmotoka endala ewa Among. batise ekika kya Benz ng'eriko number plate ng'eriko triple M.
Simanyi nga bagenda kutwala zino. olwo bazizaako era kisaase namba UBP lusanvu nnya waaye 04Y is also being loaded onto the police flatbed recovery. abantu ba bulijjo abakungaanye beewuunyiza ebika by'emmotoka ezibba ezibadde mu kikomera ekya Mongo. Nze bwe ntogerako okuba kudibuda ssente z'eggwanga ate ng'omuntu wa wansi ali bubi, enguudo tezikoleddwa, emisujja gidda abantu mu maddwaliro, abaana baabavu tebasoma kyokka ng'omuntu asobola okuba nga ateresa obuwumbi n'obuwumbi mu nju ye. Bayibuli egamba nti buli kimu kirina akaseera kaakyo, kitegeeza nti buli w'okola ekintu ekirungi mu kaseera akakyamu kiba kikyamu. Sipiika waffe kyeyakoze kyabadde kituufu, naye mu kaseera akakyamu kubanga okugula emmotoka kirungi, okwambala obulungi kirungi, naye akaseera ki k'oba okikoleddemu kyekyayonoonye byonna. Zino ziba zisiza ku Jinja Road ne bazivuga okutuuka enaggulu wakati mu bantu okuziwerekera. Emmotoka ezifulumiza zigattiddwa ku zaasoosa okugibwa maka gamu nga gasangibwa ku kyalo Kakoola ekigende ku bbalaza okulina Rolls Royce. Zino bazizisa mitundu by'ekampala ebyenjawulo abantu okuzeerabirako wakati mu kuyanaamirira. Olunaku olw'eggulo abali mu kunoonyereza bazinze ku Paalamenti naddala mu ofiisi ya Sipiika ku mwaliro ogwokutaano ey'Akalani n'ow'ebyensimbi okubaako obujulizi bwe bafuna obulala. Obedi Lutale ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ensonga zabadde Sipiika nga tuzitadde ebbali. Omugagga w'omu Kampala Moses Kalungi Kirumira amanyiddwa nga Bill Gates bwe ne bamulekwa abamulumiriza okwagala okubatwalako ettaka lyabwe. Ono abajjidde emmundu ekika kya Bastola. Kooti ebadde etegese okutuuzibwa ku ttaka eriko ekizimbe ekikayanirwa wakati w'omugagga Moses Kalungi Kirumira n'abaana b'omugenzi Muhammad Kasasabuule egudde butaka. Omugagga Kalungi bwazze ne bakanyama okukyankalanya ekifo kyonna wakati mu kuggyayo emmundu mu mmotoka ebadde mu kasawo nga bw'atiisatiisa abantu n'oluvannyuma n'agikwasa omu ku bakyala aba kampuni ekola ogw'obukuumi amuwooyeza. Omulamuzi Samuel Kagoda Ntende okuva mu kkooti enkulu ewulira emisango gy'ettaka olwabadde alina okujja ku ttaka lino okuwuliriza enjuyi zombi, kyokka omulamuzi talabiseeko ekiwadde omwaganyi omugagga Kalungi okutandika okwekyanga n'okuvumavuma abaddewo okuboogoloza. Kooti leero ebadde yatuwa olunaku tujje ne bannamateeka ba Kalungi erabe ekiri kugenda mu maaso wano. Tubadde twakatuulawo omwami Kalungi n'aleeta abasajja mugenda mubalaba mu bifaananyi balina emmundu bazze kulwana era ne balemesa pulogulaamu ya kooti okugenda mu maaso. Kalungi najja n'abantu be n'atandika okulekaana nga bw'atusika n'aleeta n'emmundu aleese emmundu. Bakira omugagga Kalungi amokola agagamba agenkana emizindaalo nga poliisi okuva ewa Bakuli Mengo weeri emoga. Gye buvuddeko abaana b'omugenzi Kasasa baddukira mu kkooti enkulu nga baloopa omugagga Kalungi okugula ettaka lyabwe okutudde ebizimbe bino mu bukyamu kubanga lyali lyassibwako envumbo ng'erina okuggibwako Dr. Nuru Nakabonge omugenzi gwe yawa obuvunaanyizibwa okukulira banne omusanvu n'okuddukanya emmaali ye. Ate beewuunya okubanga omugagga Kalungi agamba nti ekifo ekyo yakigula. Tugenze mu kkooti okuwaabira okulaba nti judge abisunamu ebintu bye bakoze bakibamyewo ekizimbe omanya ga kati Kalungi neyekoba n'abaana abamu property eno ne bagitunda nga tebafunye lukusa ku baana abalala abagivunaanyizibwako.
abaana abatakkiriziganya n'abalala ne bateekayo omusango nga bawaabira Kalungi. Kalungi nga yambibwako bakanyama be bafulumiriza buli kiisa abadde mu kifo kino muli ne bannamawulire nga n'okumukwata ku bifaananyi bibadde byakubbirira olw'engeri omugagga ono gy'abadde yeekyangamu nga yeekaliisa n'emmundu ekika kya basitoola ate ng'avuma okufa obufi. Poliisi ekanze kuwooyawooya omugagga Kalungi nga tasalikako musale. Bannamateeka ba famire okuva mu Balukutana ne Kampala Advocates nga bakulembeddwa mu Jabir Luyima balabiddwako nga balinnya emmotoka yaabwe okwetegula ekibabo wakati mu kwekokkola effujjo eri bakoleddwako omugagga Kalungi. I did not sign, I did not agree, I did not give anybody my power to transfer to anything on that land. So obviously I'm requesting anybody in authority to be able to help intervene to stop this. Fatuma Nalubega yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate babagambibwa okumenya banka enkulu ne babbamu laptops basimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Rita Niwumbe Kidasa n'abasomera emisango ena nga gyonna bajeeganye. Ono abasindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Abasimbidwa mu kkooti ya Buganda Road ku misango egy'okubba banka enkulu kuliko Kule Bowaze, Kabuye Ramadhan Akarama, Lubanga Kina Isaac Izo ne Oedewo Jode Mujode. Bano basomedde emisango eno okuli okumenya ofiisi ya banka enkulu okubba okukwatibwa n'okutereka ebibbe bobola nga bonna emisango bajeeganye. Is it 12? Is it true or false? It's true or false. True or false? A plea of not guilty is entered on count 1. Plea of not guilty is entered on count 2, A9 and A10. Oludda olw'ami olukulembeddwa mu Grace Army lutegeeza ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kutannagwa n'asaba kkooti okwongezaayo omusango omulamuzi Rita Niwumbe Kidasa kyakoze okugwongezayo kutuusa nga 29 omwezi guno. Okusinziira ku mpaba abantu bamenya ofiisi za banka enkulu ku Kampala Road mu kiro ekyakeesanga 3 omwezi guno ne babba mu laptops 4 ezaali zibalirwamu obukadde 30. Bonna abalala batannakwatibwa nga nnya omwezi guno bakwatibwa laptops zino nga basanga ku kizimbe ekya Majestic Plaza nga bali bateekateeka kuzitunda mu kikwekweto ekyakolebwa poliisi n'amagye. Mu ngeri emukule ne Kabuya basimbidwa amaaso g'omulamuzi wene Nankya ne bavunaanibwa okubba banka ya Stanbic Crest Towers mu biseera by'amazukira ga Kristo nga batwala ebintu ebyalulamu obukadde 27 n'emitwalo 57. Bano bavunaanibwa n'okwekuba n'okuzza emisango bwe bagezaho okubba essuudu ly'amafuta erya mugaso wa bigalo mu Kampala. Emisango era bajeeganye omwoyo wa gavumenti ali mu kiwunzi n'ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Omulamuzi Nankya abasindise ku alimanda okutuusa nga 4 omwezi ogujja. Josephine Senfuma yakusakidde Gwen ku Lwabukedde TV. Ate wazze obweraliikirivu mu bannamubende oluvannyuma lw'abantu 3 okutwalibwa nga bateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Mu ekyo tutuuse ku bifo ebyenjawulo okulaba embeera nga bweyimiridde. Obunkenke n'okutya bweyongedde mu bannamubende naddala awangalira okumpi n'eddwaliro eri emubende abadduka eddwaliro bategeeza nti olwo abantu 3 abateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola bazudde. Okusinziira ku Onesmus Kipaya avunaanyizibwa okuzituka emirimu mu ddwaliro lino olwo abantu 3 abaleeteddwa mu ddwaliro nga balina obubonero obwefaananyiriza obw'Ebola mu kaseera kano bakuumibwa butiribiri nga baggiddwako sampolo nga balinze binaava mu kubakebera. Ne basuspectinga
But ndowooza abantu abo aba patients abo bayinza kuba abalwadde baki Ebola kubanga balabye indicator y'omusaayi naye nga twabajjako sample dda ne tugisindika, but we are still waiting for the results. Kiba yategeeza mu kifo okutangira okusasana kw'obulwadde buno basize okuteekawo amateeka amakakali eri omuntu yenna ayingira eddwaliro. Kati hali entrage emu, kati entrage emu twataddeho buli kintu kyonna ekyeyetaagisa. As on arrival, you must be availed with a mask. There is hand washing. Bobana mwere batulidde okuta kwe bali mu kuba obulwadde buno babaleka babwasimula bugulu mwaka ogwa 2022. Assessment Ebola yakomyewo era kinkubye entiisa y'amaanyi okuba nti Ebola yakomyewo nnyo nga ffe abavuzi ba bodaboda yatwalako kyali wafuumu. Mwekiro tusseko mu ebiro kale mu Kampala omubadde paaka za taxi ne baasi okulaba engeri gye banyikizamu ebiragiro byafulumiziddwa omuwandiisi w'enkalakale minisitiri w'obulamu Dr. Diana Atwine oluva olubadde buno okubalukawo mu paaka tusanze abasaabaze bayingira bebafuluma nga tewali akuva ku mukono gw'obuuma obupima ebbugumu bwateekwa ku miryango mu biseera bya COVID bwaggyibwawo. Waliwo stage ziteddwako obupipa bw'amazzi era nabo abasaabaze bayitako buyite nga kamu ku bannakampala okuli Farouk Sekabeemi n'abalala balaze obubeerayitirivu olw'obulwadde buno. Tusaba bannayuganda babeere nga babeera awakened, tuleme kubeera nga buli ekijja tukitwalira mu ddoboozi ly'ebyobufuzi, wabula tubeere nga tukwata omukisa guno ng'eggwanga okwebeereramu. Tujavudde toyinza kumanya ono avuddewo ono avuddewa ate enjja y'obulwadde nayo tetegeerekeka n'entambula bwe butambula tetugitegeera bulungi. Kati awo tusabira gavumenti etuyambire ddala etuwe emisomo. Mbuleki abakulenzi ba taxi mu ggwanga bigatte mu kibiina kya Utofu nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe Muzitafa Mayambala batuuze olukiiko lw'amangu okusaliramu amagezi ku ngeri bagenda okuteekesa ebiragiro bya minisitule mu nkola okulaba nga tuddayo mu kugoberera ebimu ku nnambika nga bwe yateekebwawo olw'okulaba nti obulwadde tebuyita mu kubeera kwaffe olw'okuba tutambuza abantu bangi tukuŋŋaanira mu kifo kimu abantu bangi ate buddemu bubeere nga busaasaanira eggwanga. Okuba mu ne sanitayiza tutandike n'ekyo gye bayita grade A etandikibwako. Mbwekyo omwogezi w'ekibiina ekitaba entambula ya bbaasi mu ggwanga Brian Kwizera ategeeza nga buli mu nteekateeka ey'okulanga bateekesa ebiragiro mu nkola. Teekesa mu nkola nti abantu naddala abasaabaze ebitambuza abava mu bitundu ebyenjawulo okubasomesa naddala okwetangira endwadde eyo gye tuwulidde ya Ebola. Mu mbeera eyo n'omwogezi w'abasuubuzi bakutereka ssente bali ku ddembe Emmanuel Kasula y'abasuubuzi okuwuliriza ebiragiro ebyayisiddwa. Era tusabamu mwenna abasuubuzi baffe muwulirize ebiragiro bya gavumenti ebituyamba ebitukongera okulwate bw'obulwadde obwo kubanga obulwadde bw'Ebola butta. Ate yakulidde ebyenjigiriza bwa Kiso Primary Leader n'anyanza kubiza abadduka y'amasomero bwa Kiso banyweze amateeka ga minisitiri w'obulamu ge batadde okutangira Ebola. Geeti wabeerewo obunaaba engalo, abayingira ku ssomero basooke banaaba engalo, ate si buli muntu yenna yenna nti akkirizibwa okuyingira. Agamba nti ennaku esigadde embala amasomero okuddamu okutandika kyokka akuttidde abazadde okuzeera abaana baabwe nga babakebedde bulungi. Bw'obanga obadde olina woowulira nga tewewulira bulungi sooka ofune obujjanjabi nga tonakomawo ku ssomero kubanga bw'onookomawo ng'olina ekizibu ate ogenda kubeera nga osaasaanya obulwadde mu banno. Babasomero agenda gwe tuseemu okubadde Peter Bukumi ku English Medium Primary School ne Hussein Walusembi Lion Islamic School Esenge boogedde engeri gye beteeseemu. Medical forms ze tubawa babeere nga bazijjuza, babeere nga bakebeddwa era awamu n'abazadde. N'omwogezi w'amakomera Frank Bayina ayanjudde enteekateeka n'ebiragiro ebipya ebigenda okugobererwa mu makomera okwetangira obulwadde obwa Ebola. Ekisooka nti ba regional commander, district prisons commander ne ba OC balina okuba nti mu nkiiko eza districts zonna ezigezaako okuba nti ziziyiza ekirwadde ekya Ebola bazeetabamu. Mu kiseera kino okuyingiza abasibe bava mu bitundu ebisangiddwa mu bulwadde bw'Ebola tekigenda kuba kyangu anti bonna balina okusooka okubakebera. Nti tulina okutunuulira enkalakalira naddala byonna ebigenda mu maaso abasibe abayingira abafuluma kulaba nti bwe tulabako obubonero yadde akamu oba bubiri akakwatagana ku kirwadde kya Ebola
tukolerewo obunambiro. Tugenda mukuumulamu njagala nkutegeeza ebifulumidde mu Bukedde olunaku olw'enkya ebikulembedde amu bongedde okumufunza emmotoka z'endala nnya ensajja nazo ziboyeddwa akawunti ze zisiddwako envumbo so nga ne Magogo bamuganye okufuluma eggwanga. Ebiragiro gavumenti byewadde ku bayizi abadda ku masomero ku bulwadde bwa Ebola so nga n'engeni abalimu ezo olumukwasiza Kampala n'alangirira byagenda okutandikirako. Ate omuzadde alina omuyizi mu P6 ne P7 tosubwa Bukedde end of term 1 holiday assessment exams 2026 ebiteekeddwa abasomesa ab'amaanyi nga leero tukuleetedde ebya English. Kiza tusoke tuwumulemu tugenda kudda n'amalala taba. Ekika ky'omugataliiko nfuufu ku Standard High School Kapeeka Dene Boarding abayizi baffe ab'ekisulo baweebwa emifaliso ku bwereere ate nga n'empisa z'abayizi nazo ziteekebwako nnyo essira. Okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino wammanga. Wangula mu new term new you back to school promotion weegulire products Movit all day toothpaste, Movit herbal jelly, Movit baby jelly ne Movit shower gel. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Gano ge mannya agatumibwa abalenzi mu kika ky'envubo: Kasimagwa, Sekalye, Sekibengo, Kirabira, Sango, Batuuma Kanaaba, Kikoyo, Semuzibu. Olunaku olw'enkya lindirira amannya amalala agatumibwa abalenzi mu kika ky'envubo. Webale nnyo munnaffe akyekuumidde ku Bukedde TV tuli mawulire gataliiko nfuufu kitundu kyakubiri. Mu malala ge tulina gibadde Miranga nakwazirana ng'omulambo gwabadde ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalisa Karongo gutuusibwa mu disitulikiti eyo. Kyokka abooluganda balombozze obuzibu bwe bayiseemu. Weekereeza ya Oledo Fatima Namagabi mu Kayunga omulambo gwabadde ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kayunga Kalisa Kalanguwa gutuusiddwayo ku saa 8 mu luseregende lwa motoka nga gukwasiddwa abasaseredooti abatwala ekifo ekyo ne guyingizibwa mu Ekereziya emisa n'etandika. Emisa y'okusabira Kalanguwa okujjukira emirimu gy'akoledde eggwanga ekulembeddwa mu bwanamukulu w'ekigo kino Reverend Father Emmanuel Walakira nga yambibwako Reverend Father Ignatius Kaita. Father Walakira yayogedde ku mugenzi Kalanguwa nti ayagadde nnyo ekibiina kye ky'NRM wamu n'eddiini y'Obukatuliki nti era yeenyigidde emirimu mingi yagikulaakulanya Ekereziya wamu n'okugitaasa ku balabayi abeesimbye mu ttaka ly'Ekereziya okulinyaga era ne bamusabira ekiwummulo eky'emirembe. Nga ye yeezira kuwulira eby'ekyeddiini ekitambula oba ekyetagisa oba ekikola ki aleka byonna. Famire y'omugenzi Kalanguwa ekulembeddwa muto wa Augustine Tumwine bakaabiza abakungubaza amaziga nga bannyonnyola emigozobano egyaba ekiika mu lugendo olw'okutaasa obulamu bwa Kalanguwa nga amaze okufuna akabenje. Tumwine abuulidde abakungubazi nti Kalanguwa yalwawo nnyo okuggyibwa essuuka gye yafunira akabenje nga n'okumutwala mu ddwaliro e Kayunga bamutuusizayo ku bodaboda nga balinze emmotoka tezirabika. Abaana baleeta emmotoka ambulensi endala naye bwe tuba tugitumya yali kangulumira twasanga emmotoka endala zinyo eyaffe neeteekawo. Omwana w'amafuta bw'ateekamu olupiira lweta amafuta mashini neevaako naafuga emmotoka ntugenda ku mafuta gaani ne tutuukawo ne bateekamu amafuta mangu mangu nnyo ne tusimbula. Okuva ku mafuta ga Kalanguwa tuba tulinyalinya ntooke ambulensi neebuza omuliro tuba tutuuka wakati wa kyaki ya Kakande ne Mulago Ground nendaba Kalanguwa aleese ebyeru engamba dokita ekyo kiki Kalanguwa ensingo neekutuka. Dr. Rose Nansubuga Sseninde Ssaabakunzi wa NRM asomedde abakungubazi obubaka bwa Ssaabawandiisi wa NRM Richard Odong ne batendereza Kalanguwa olw'okukolera ekibiina kye obuteebalira. Mwami Kalanguwa yagadde ekibiina ky'NRM n'omutima gwe gwonna
bonna era mu bakulembeze abadde wanjawulo. Basabye abantu abakozesa emikutu emigatta abantu bajjukire ebirungi Kalangwa byakoledde eggwanga mu kifo ky'okumwogera amafuukuule. Uganda tumanyiddwa ng'abantu abalungi mu nsi yonna. Nsaba tukuume obuntubulamu. Famire ya Mwami Kalangwa tugiwe omukisa ekungubagira omuntu waabwe. Namwandu Kirabo ayogedde ku bba nti aliko engeri gy'abadde akyuse mu bikolwa era mu bbanga lya wiiki 2 alimaze mu kusaba okw'amaanyi atali kukomba ku mpeke ya tulo. Naye ekifaananyi omwami wange kyabadde nakyo kindaze omuntu agenda okufa bw'abeera abadde yakyuka nga mutunuulira nebuuza kiki ate nempulirayo mwoyo agamba okusaba otulo nga twagana nga nsaba nenfukamira nensaba nengenda kuwulirira mukuteekako emikono ku mutwe nemusabira naye nga simanyi lwaki naye nga mpa ekintu kiŋŋamba nsaba. Ate ebirungi ku lw'abaana agambye nti kye bagenda okusinga okumujjukirako kye ky'okuba nti Kalangwa bali tanyigira lugenderezo era ng'afuba nnyo okusembeza abo abadde bamulima empindi ku mabega. Ye muntu atanyiga ye muntu atalina mulabe walubeerera kati nabwe mbadde nakulanze nga manyire kubimulangira naye ddadi twakoobwa. Lwaki abantu batunyigiriza gwe n'otakola ki era ng'okugamba koti asika busesi. Ye minisita Amos Lugoloobi akukulumye nti ku lw'ebirungi Kalangwa byakoledde eggwanga abantu bamwogerako bikikineke ku mitimbagano. Akwetedde okuwulira ng'agende ng'ate abatasiima era bakyakolaki bakyatoma tusiimeko atikisita okwogera ebirungi byakoledde eki Kalangwa wakuziikibwa e Budaali ku faamu ye Mugombola Ebbaale ku saa 10 ez'olweggulo enkya. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ate Engineer Subuga Balimwezo alayiziddwa ku bwa Lord Mayor wa Kampala ssaako ne ba Lord Councillor bagenda okuweereza nabo. Bano balayiziddwa akulira abalamuzi ba kkooti ya Buganda Road Rita Niwumbe Kidasa. Abakulembeze mu kitongole kya KCC abalonde nga bakulembeddwa mu Lord Mayor Engineer Subuga Balimwezo babukeereza nkokola ku City Hall okuba ebirayiro ebyawo obuyinza mu butongole. Ensonga y'obuyonjo bagikwasiza maanyi okwewala okusaasaana kwa bulwadde bwa Ebola nga buli abadde ayingira abadde anaaba mu ngalo. Omukolo gw'okulayira gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo abakulembeddwamu Hajati Sharifa Buzeki era nga bakira amala okulayira gwakwasa ssemateeka w'ekitongole ssaako n'ebigenderako. You have the Local Government Act, ACAP 138, and you have the rules of procedure. Bakansala 34 olunaku olwaleero balayidde nga bw'ogattako Lord Mayor baweza 35 era ng'akulira oludda olwawula gavumenti Joel Ssenyonyi omukolo gwetabyeko. I, Namazi Olive Kagobola, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful in service and support and uphold the Constitution by law established. So help me God. Akulira kkooti ya Buganda Road omulamuzi Niwumbe Rita Kidasa yalayizizza abakulembeze. Swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Lord Mayor. Chief Director, Kampala Capital City Authority, now officially invest you as the Lord Mayor of Kampala Capital City Authority. Amangu ddala nga yakalayizibwa Balimwezo atwaliddwa mu ofiisi ye olwo akulira ekitongole kya KCC Hajati Sharifa Buzeki n'agimukwasa mu butongole. Balimwezo ayogeddeko eri bannakampala ng'asusse kwetondera abawagizi be abaagaaniddwa okujja mu bungi olw'ekirwadde ky'Ebola. The people that we had invited, majority of them were denied opportunity to come in
simply because of Ebola. And we need a healthy community, we need a healthy people. Bwati bali mwezo yeyamye kuweereza bannakampala mbwesimbu awatali kusosola mulangi ya byabufuzi. Enguzi tweteeseteese okwatagana tuteekewo integrity and accountability unit. Enguzi yabika bingi. Agamba nti abantu abasoba mu bitundu 6 ku 10 abaggyibwa ku nguudo tebalina wakudda ng'ensonga eno wakugitunulamu. Abamu ku bakansala betwogeddeko nabo batubuulidde bagenda okutandikirako. Kakati ensonga zetugenda okusookerako z'ensonga z'abantu abo informal sector abatembeeyi bye mulaba nti bagobebwa ku nguudo. Neerayirira okubeera nga mpeereza bannakampala ewatali kutya konna. Today, this time around I'm going to embark on roads. Mu bufube bumu ne ssente wa disitulikiti y'e Butambala Kangave Omar ne bakansala balayiziddwa okutandika okukola emirimu butongole ku mukolo ogubadde ku kitebe kya disitulikiti. I, Kangave Omar Murshi, swear in the name of the Almighty Allah, solemnly affirm. Balayiziddwa omulamuzi wa kkooti ento y'e Butambala Deogracious Sejemba nga yakubiriza n'okulonda sipiika wa disitulikiti nga Lugemwa Joy alondeddwa kuba sipiika nga wakumyukibwa Kabaza Lawrence. Lugemwa Joy, swear in the name of the Almighty God. Amwambaza wigi obwa sipiika. Oluvannyuma lw'okulayira ssentebe Kangave aweze okutandikirawo emirimu ng'essira agenda kuliteeka ku nkulaakulana ya disitulikiti ebyenjigiriza ebyobulamu n'okulongoosa enguudo okulaba ng'ayanguya obuweereza. Tugenda kulwana nnyo ku byenjigiriza ebyobulamu, eddwaliro lyafa, amalwaliro gafa. Bakansala nabo beeyamye okuweereza obulungi, okumyumyula okulaba nga Kalamba Town Council etandika okufuna ssente ezigiddukanya enguudo zifaanana bubi. Nakasa nti kenzize bwe nakoma mu buweereza bwange n'okulondoola ebintu bya disitulikiti genda kuddamu gitambula. Shamshad Nalojja ne William Buyondo byokusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Abavubuka basoba mu 30 Mumala agatali konfufu kkooti ente Mukono ekkiriza omugagga eyakwatibwa olw'ebigambibwa nti yeefuulira investor gwe yaguze ettaka ate n'atandika okulipangisa abantu abalala. Kyokka ateereddwako obukwakkulizo obukakali obulina obutaddamu kulinnya ku ttaka lino. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno twakulaga emboozi poliisi Mukono bwe yavumbiikiriza omugagga Kani Yusuf Raza n'emukwata olw'ebigambibwa nti yeefuulira investor munnansi wa Buyindi Bahadiru Kamali ku ttaka lye yamuguze erisangibwa mu kabuga k'e Wantone Mukono ate n'atandika okulisolooza. Yatwalibwa butereevu mu kkooti eyamusomera omusango n'asindikibwa ku alimanda e Kabuga gy'amaze wiiki nnamba era nga gyaggiddwa n'akomezebwawo olwaleero n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ento Emwogo munnamateeka we Wakosese David Masaba amuteereddemu okusaba okw'okweyimirirwa n'ategeeza omulamuzi nti omugagga Yusuf embeera y'obulamu bwe mbi, kyokka omuwabi wa gavumenti Barbara Nguzi asoose kukiwakanya ng'agamba nti bw'anaayimbulwa agenda kudda ku ttaka eryogerwako. Kyokka omulamuzi akkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa n'amulagira asasule obukadde 10 ezitali za buliwo n'abamweyimiridde obukadde 15 ezitali za buliwo amutaddeko obukwakkulizo obukakali omuli obutaddamu kusaalimbira ku ttaka lino n'obutaddamu kulisoloozaako nsimbi okwosaako obutaleetako omuntu mupya yenna nga kavunaana amenya ebiragiro bino waakuddamu akwatibwe. Bakanyiza nti ensimbi ezisoloozebwa bannamateeka baakukkaanya akawunti kwe zigenda okugira nga zigenda era omusango n'agwongezaayo okutuusa nga 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Munnamateeka Wakosase annyonnyodde ku bibadde mu kkooti. Agenda kufuna non-cash bail ya milioni 10 ate abamweyimiridde sureties bo bagenda kubeera ne nani cash bail ya milioni 15. Wafuluma tagenda kudda ku ttaka, tagenda kulanzakitinga ku ttaka paka nga kkooti emaze okukola ki kusala omusango. Munnamateeka wa investor Kidia Herbert yennyamidde olwa Yusufu okwagala okuyisa investor kulitalaba era akkaanyiza n'obukwakkulizo omulamuzi bwamutaddeko. Kati tukkiriziganya nti ng'omusango gukyali mu kkooti
tujja kufuna neutral ground then tutuule wansi tulabe sente bwe tuzisolonza ne tufuna account bwe tuziteekako then ne tureportinga mu court. Actually the complainant agamba yakasolonza sente yakamala emyaka more than even 10 years ngasolonzawo sente naye tamuwanga kwala enusu 10. David Musika Lyankolo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ate poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza nga bwe yakutte abavubuka 30 mu kikwekweto ekyakoleddwa poliisi y'e Nansana. Kigambibwa nti bano baali basuubizibwa emirimu mu kampuni ya Global Alliance. Abavubuka basoba 30 bano basangiddwa ku poliisi y'omulubeji nga basimbiddwa ku paleedi nga kigambibwa nti bagiddwa mu kiyumba mwe babadde bakuumirwa nga kigambibwa era bano baali bakungaanyiziddwa ba kampuni ya Global Alliance nga basuubiziddwa okutwalibwa ku mirimu. RDC w'e Nansana Charles Lwanga ne DPC w'e Nansana Morris Ninjoma bakira babuuza ebibuuzo. Sibuuza gwe ono yavaawo Kayunga wa Bugerere wa wava Kyenjojo wajja kukola ki? Kyenjojo kyalo ki? Kyalo bakiyita Katonda. RDC Lwanga ne DPC batuuse kuyita bagambibwa okubeera bakulira okuliddewo olubega emyaka 22 agamba nti yava Kajansi ne Christine Nankomo emyaka 19 yava Bukolooto mu Kayunga ne batandika okutotola engeri gye bakuŋŋaanyamu bannaabwe. Lubega ne Nankomo balumiriza ba kampuni eno kubakubira amasimu nga bamumatizza nga balina emirimu ng'okusooka olina okusasula emitwalo 15 n'oluvannyuma n'otasula akakadde kamu n'ekitundu naye nga bano babadde basuzibwa mu nnyumba emu abawala n'abalenzi. Kati bwe ripootinga ate n'akukwasa n'esente bwe wajja esente wazikwasa ani? Bwe nazikwasa yagenda. Yani bali bamuyita oluvannyuma abavubuka bano babafulumizza bweru okutandika okwennyonnyolako nga basobye ekisonyiwo. Naye nze natuusa ejjo lwaggulo ndabadde saa 12 era ono yankimye nantwala mu lulumu lwatuuse kenga nkooye nenneebaka bansanze neebase ekikwekweto kyanjije naye nsaba bansonyi okuyingira mu bintu bye simanyi yandibadde ensonga naye sirina musango. RDC Lwanga ayogedde ku kikwekwero kino n'asaba nannyini mayumba agapangisibwa bulijjo okulondoola ebikolebwayo. Bamaze dda okutuula mu District Security Committee ne tugamba nti tugenda kuddamu kukkiriza landlord kupangisa bantu bwe bati mayumba gye babbiramu abantu era abalandlords abanakikola tugenda bakwata tubavunaana. Abaana bano bagiddwa mu bitundu okuli Uganda n'awalala era tusobodde okwogerako n'abamu ku bakulembeze ne basaba abantu abakozesa omukisa ogw'okuwamba abaana nga beekwese mu kubafunira emirimu bakolebweko. Kuba bajja nga balimba abantu nti babagabira basaries naye basaries ezo olina okusasula emitwalo 2 olina okuleeta obufaananyi simanyi n'okola otya bazze bajja ku bantu sente abantu ab'enjawulo. Tunoonye emirimu tugende tusome emirimu gy'omu mutwe tugaana okuferebwa. Era ali eyo mu kyalo ng'omwana we yajja e Kampala gali mikono gya byakwerinda. Era omulimu ogwo bane omugwongereko amaanyi mufeffette abantu bano okulabira ddala nga baggwawo bakwatibwe batwalibwe nga mu mbuga z'amateeka abantu bebabba basobole okufuna obwenkanya. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ku lukumu lwasimu ategeeza nga bakwatiddwa bagenda okugibwako statimenti n'oluvannyuma batwalibwe mu kkooti. Era nga ne kaweefube w'okukwata abo abeenyigira mu kubba abantu bano oba mu kubaggyako ssente ate ne batabawa mirimu okulaba nga bakwatibwa amateeka gabavunaane. Abo batuusa yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV. And that's it for today. Till the next episode.
bando. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungo ya kusabula. Mikono tu, free of fire, free of fire, free of fire. Waawo nga tufundikira amawulire agatali kufufa g'ekyo kya leero Parliament erayiza omubaka wa Bukuya County Dr. Michael Bukenya eyali yasigalira mu kulayira okwa bonna okwaliwo Sabbiiti ewedde. Tutunuulidde n'embeera ku Parliament nga bwesiibye oluvannyuma lw'okwaza ofisi ya Speaker. Eno omubaka wa Parliament omuyeke yali yafiika mu kulayizibwa ku Sabbiiti ewedde Dr. Michael Bukenya ow'e Bukuya alayiziddwa ono afuuka omubaka w'ebitaano 28 mu Parliament ey'omulundi ogw'e12. I, Bukenya Michael Iga, swear in the name of the Almighty God that I will give. Bukenya agamba nti ebyalo birawanyindo okwegala byamulemesa okubaawo ku lunaku mulindwa nti naye yawandiikira Parliament nga gisaba emuweeyo akadde kubanga teyali mu ggwanga. So bw'obeera n'obuvunaanyizibwa obulala osobola okutegeeza kiraaka nti oyinawo ebikusoomozeza. Agamba nti obutalayira ku lunaku luli kyakosaamu abantu b'e Bukuya naye ebirayiro amaze n'abikuba ng'era mwetegefu okwowereza obulungi. Era nsuubira tugenda kufuna ebingi ebisingako bye tubadde nabo emyaka egy'emabega. Mu ngeri y'emu omubaka wa Busiro East Sarah Babirye Kitiyo alangiridde nga bw'avudde mu lwokaano olw'omumyuka wa Sipiika wa Parliament oluvannyuma lwa General Muhoozi Kayini Lugaba okuddiramu omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa addemu avuganye ku kifo ekyo. Bw'oba oyagala eggwanga ng'oyagala Parliament ng'oyagala ebintu bitambule bulungi okusinga bwe bibadde bitambula twendo singa omwami ono era tumuwagire. Babirye ategeeza nti yali awagira Amongo era nga takyejjusa kubanga nnyina yali amulagira. Ategeeza nti yabadde Sipiika Amongo y'omu ku baali emabega w'okumuyigganya nga bamusibyeko amatu g'embuzi nti yawuutanya ensimbi mu kibiina ekitwala omuzannyo ogw'abakyala ogw'okubaka mu ggwanga. Omusango gw'ennazza ogwantwaza eruzira ogwanyonoonesa erinnya lyange kwali kukola bwesimbu n'empeereza omutima omupiira gw'okubaka ne guyitimuka nnyo ne gukola ebyamagero okusinga omupiira gw'ebigere. Kakati ab'omupiira gw'ebigere balina kulwana ku nzijjawo basigale nga be bakabaka. Mu bafube omu ate omubaka w'Emiyaga Theodore Ssekikubo avuddemu omwasi ku by'okunoonyeza ku Sipiika wa Parliament Anita Amongo n'ategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso kimugwanidde kubanga baamulabula nga tawulira. Kati bamaze okulaba nga ekintu kimeze ebiwawaatiro kimeze amayembe kitomera kati bajjukira kati okugamba nti nedda kimala. Nze ndowooza nti no baba kubanga batuwa omwagaanya twandigogodde bulungi Parliament. Ssekikubo agamba nti obubbi bw'ensimbi obukumpanya n'obulyake baali babulaba dda ne bagezaako okutaasa embeera nga bayita mu kiteeso eky'okujja obwesige mu bakamisona ba Parliament wabula Sipiika Amongo n'abalemesa okwonja ekiteeso kyabwe eri Parliament. Ne tuleeta obujulizi bwonna obwetaagisa naye ne kittirwa wano ku fulo ya Parliament ne kitaweebwa mukisa kutuuka. Ssekikubo agamba nti Sipiika Amongo takomye kuttattana Parliament wabula atabangudde n'ebitongole bya gavumenti ebirala omuli essiga eddamuzi n'akakiiko k'ebyokulonda ne bituuka n'okutambulira mu nkwawa ze ng'alinga nti yabifuga. Okuva ku Electoral Commission ya NRM tunuulira National Electoral Commission eya Justice byabakama mutunuulire kooti. Lwaki kooti zibadde nga zizinira ku ntoli za muntu omu ng'ate balayira okukuuma n'okunyweza ssemateeka w'eggwanga. Ono alumiriza nti Amongo abadde atandise okwepima mu ntebe ennene eya President Museveni era ng'abadde aliko ab'ebyokwerinda bawuliziganya nabo nga noona ewavudde obuzibu. Mu nkiiko nti mulaba omukyala bwakoze ebirungi n'obwa Pulezidenti abusobola babyogeranga. Kati ndowooza ebyo bye bizuukusiza abakulu ne batunula ne bagamba owange
ekigambo nga kituuse wala. Wabula Ssekikubo atubuulidde bwe kyamuyisa Sipiika Mongo bwe yamutabukira lumu mu Paalamenti ng'alemedde ku nsonga y'enguzi n'amutegeeza nti byali ayogera byali bya bwewusa. Kati abaliddawo abalisoma ebyafaayo balizuula ani yali nonsense. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ebyemizannyo mu katale Comfort. Predator Energy Drink kuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa ne wangulira ebimu ku birabo enkumulitu. Beera Gumite ne Predator. Lura Lorian n'ekyo kyaffe ky'emizannyo gatali Comfort wano ku Bukedde TV1. Yaliko President w'ekibiina ky'omuzannyo gw'okubaka mu Uganda Honorable Sarah Babirye Kityo olunaku lwavuddeyo n'ategeeza nti n'okutuusa olunaku olwaleero akyalina obunyiivu oba obusungu olw'embeera gye yayitamu ng'akulembera omuzannyo gw'okubaka yamutuusa n'okgenda mu kkomera naye nga gaba bonna abakikola newankubadde ayinza okuba abasonyiwa naye agamba tagenda kussa mukono agenda kusigala ng'alwanirira ebyemizannyo wano mu Uganda. Katulabe ebisingawo ku ggulire lino. Eyaliko President w'omuzannyo gw'okubaka era nga kati mbaka wa Parliament wa Bukoto East Honorable Sarah Kityo Babirye alumiriza abaddukanya omupiira mu ggwanga okubanga be bamulwanyisa ekiseera we yali omukulembeze ow'omuzannyo gw'okubaka. Honorable Sarah Babirye Kityo yagibwako ku bukulembeze mu 2024 nga wano embeera ye yayongera okumwononekera okukakana ng'atwaliddwa ne mu kkomera Luzira nga omuvunaano kwesa obubi ssente y'omuwoomusolo. Nga tukoledde obwereere nga tugenze nga tetufunye na allowances eggwanga lyaffe lyatwebaza kutusiba nga ne Dr. Ogwera amaze okukkiriza nti kituufu yali ankakansaini nkola mbalirire teeka omukono ku mbalirira ya $425 ng'ate naweebwa 186 mu kifo ky'okusiba Dr. Ogwera baasibanze paaka eyaliko ssentebe nga Mwami Sseggona eyalina omumyuka nga Mwami Basaalirwa Honorable abo abantu abakulu. Ayongeddeko nti embeera eno gye bamutuusako okutuusa n'okumutwala mu kkomera yabasonyiwa kyokka wakulemera ku mazima. Ana tournaments 2 nagenda Namibia ne bampa $186 nenzirya. Nagenda South Africa ne tiimu y'abalenzi ne bampa $10,000 nenzirya. Ne South Africa twagenda mu bantu 2. Story y'essente ze South Africa kweri ku YouTube kweri buli wamu wona abantu nzenje banyonyola. Kale nze nsaba kyenjagala okusaba ababaka ba Parliament sinsonga oba oli opposition oba oli wenali bwe tutuuka wano tusala amazima era nze obweyamo bwange eri eggwanga lino ngenda kuyimirira ku mazima sinsonga oba avunaanibwa wa NUP oba wa DP oba yeetaaga obuyambi wa kibiina akisaagala kumanya nze ngenda kukola ekyo kye nali nsuubira bannange okunkolera nabwe kityo tuyimirire ku mazima kyekyali ekituufu ky'okukola. Ono agambye nti bonna abasangibwa ne ssente w'omusolo nga bagikozesa bubi balina okutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Agambye nti wakusigala ku mazima ekiseera ky'anaabeera ng'aweereza mu Paalamenti y'e12. Ate ng'etuviddeyo ne tugendako mu muzannyo gwa chess empaka za Africa ezaba musaayi muto zikyagenda maaso n'okuba ziyinda wano mu Uganda era nga amanga ag'enjawulo golesa omutindo omulungi wabula nga Uganda ekyagenda maaso n'okuba nga yeeriisa enkuli mu mitendera egy'enjawulo mu myaka egy'enjawulo era nga olunaku olw'enkya bwe twogerera bagenda kuba batunka mu rawundi esembayo ey'omwenda. Empaka za chess ezaba musaayi muto eza Africa Youth Chess Championship ez'omulundi ogw'17 zituuse ku luzannya olw'omunaana nga ziyindira ku Botanical Gardens esangibwa Entebbe. Bamusaayi muto okuva mu mawanga ag'enjawulo beetabye mu mitendera okuva ku gw'abali wansi w'emyaka 8 okutuuka ku myaka 18 mu bawala n'abalenzi. Abamu ku bamusaayi muto ba Uganda abalwanira emidaali kuliko Jacinta Mbabazi akulembedde mu bali wansi w'emyaka 8, Erinance Merisa akulembedde mu b'emyaka 10 ne Ronald Wabwire akulembedde
mu b'emyaka 12. Nantamego omutendera gw'abali wansi w'emyaka 18 Sana Omprakash tebinamutambulira bulungi ng'akyali mu kifo kya kusatu. Pulezidenti w'omuzannyo gwa chess mu Africa Thepiso Lopang olwalira awobyeko olubu lw'ekigere awali empaka zino n'atendereza Uganda okutegeka empaka ez'omutindo. What I can tell you is this event is well organized. You can see kids are playing, kids are having fun, parents are also here. It's a conducive environment. So the team did very well. Tugenza okutuuka mu round eno ey'omunaana nga Uganda terikola bubi kubanga tulinawo potential medals ze tunagamba nti abanaatwala gold, abanaatwala silver, abanaatwala ne bronze. Here we are going to finish on Thursday. We finish the classical. Then on Friday we shall have the rapid and breeze. So people are geared up and they have, as you can see, the kids are playing well. Amawanga 16 gegeetayo mu mpaka z'omwaka guno ezaateekeddwa mu Uganda. Wabula nga Kenya eyasinze okuleeta abazannyi abangi nga yaleese bamusaayi muto abasoba mu 7. Enzannya z'okulwanira emidaali zakukomekereza olunaku olw'enkya nga bazannya rawundi y'omwenda. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV. Atenge tuvideyo ne tugendako ebweru eggwanga amawulire agava mu Bungereza mu nkambi ya Arsenal agalaga nti omutendesi Mikel Arteta ayolekedde okubanga hawa endagaano empya ensava. Arsenal lunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa Manchester City okuba yalemeddwa okuba Bournemouth. Arsenal bwetyo yagenze maaso n'okuba erangirirwa kuba champion abw'ekikopo kya English Premier League season eno 2025-2026 bwetyo n'ejjako ekikopo ky'emyaka 22 gye badde maze nga tewangula kikopo kya English Premier League. Mikel Arteta baagala kumufuula omu ku batendesi abakyasinze okuba basasulwa ssente ennyingi mu kiseera kino. Wa Atletico Madrid Diego Simeone kigambibwa asinga okuba nga asasulwa, kati Mikel Arteta endagaano empya gye bateekateeka okuba nga bamuwa baagala abeere nga y'omu ku abo abasinga okuba basasulwa ssente ennyingi. Njagala tugendeko mu kibuga London tulabe embeera ng'eyabadde olunaku olw'eggulo nga Arsenal erangiriddwa ku bwa champion bwa English Premier League. Olunaku olw'eggulo mu liigi ya Premiership ya Bungereza lwabadde lwa bunkenke eri abawagizi ba Arsenal abazanyi n'abatendesi. Man City bwe yabadde etunka ne Bournemouth ng'omutendesi wa Arsenal Mikel Arteta omupiira yagulabidde waka ne famire ye. Wabula bo abazanyi omupiira guno baagulabidde ku kisaawe kya Arsenal we batendekerwa nga babadde nkifo babaliira emmere. Bano baalabiddwako nga bali ku bunkenke naddala ng'omupiira guno atera okugwa. Wabula D3 eyagubadde mu mitambo olwafuuye firimbi egumala bano bajaganyiza ngeno we banyumenyi beza obuwanguzi. Baba abawagizi mu Bungereza balabiddwako nga beeyiye ku kisaawe kya Arsenal kya Emirates Stadium nga bayimba wamu n'okujaganya nga balala babadde tebannakkiriza nti bawangudde. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! We know what we are! We know what we are! Champions of England! We know what we are! Abalala gwabasanze mu mabaala e Bungereza nga pulesa nabo zaabadde zaagala kubatta. Wabula nabo oluvannyuma baalabiddwako nga bajaganya. Emikutu egy'enjawulo okuli TikTok, X oba giyite Twitter zonna zisinga kujaganya okwa Arsenal. Ebyo byabadde mu kibuga London oluvannyuma lwa Arsenal okulangirirwa kuba champion bwa English Premier League season eno 2025-2026. Amawulire amalala agongera okuva mu nkambi ya Arsenal galaga nti batadde obukadde bwa pound 8 bagala kwongera okunyweza olugoba oluteebi. Jjukira ku ntandikwa ya season eno baleese Victoria Carriers okuva mu club ya Sporting Lisbon ne kati bagala omuvubuka ayitibwa Eli Junior Krupi. Omuvubuka ono yateebye klabu ya Bournemouth olunaku olw'eggulo nga Bournemouth eremesa klabu ya Manchester City ekyawadde Arsenal ekikopo. Bagaba obukadde bwa pound 8 bagala kwa bamuleeta. Naye njagala tulabe ku bikujjuko ate byabadde wano mu ggwanga lya Uganda nga baagize ab'enjawulo bayisa ebivulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abawagizi ba ttiimu ya Arsenal wano mu Uganda ne gye buli kati bakyayisa bivulu oluvannyuma lwa ttiimu yaabwe okubeera bannantamego ba liigi ya Premiership eya sizoni eno. Wano e Kampala abawagizi balabiddwako nga bayisa ebivulu ku nguudo okuva ekiro kya jjo
nga balabiddwako ku nguudo ez'enjawulo wano mu Kampala muno nga mubaddemu n'abayizi b'Amakerere abavudde mu bisiro byabwe ekiro kyajjo okujaganya ku nguudo wadde ng'olwaliwo babadde balina ebibuuzo. Kampasi yonna ewagira Arsenal ekyo tulina empapula. Ate babo mu bitundu by'e Paida nabo balabiddwako mu bbaala nga basitudde omuzindaalo nga guvaamu ennyimba eziwana Arsenal. Mu Kampala wano mu bitundu eby'enjawulo balabiddwako nga bajaganya okubadde n'abavuzi aba boodabooda. Mu ggwanga abavuzi ab'enjawulo bategese obubaga obw'enjawulo okujaganya olw'obuwanguzi bwe batuuseeko ku Sande eno nga ligi ya Premiership eggalwawo. Emyaka giringa 22 kuba unbeaten gundi ekikobo nali sorting gyenkolera obudde obwo nali nkolera mu kampuni mpulira essanyu kuba obwedda nziruka paka nabulagala bwenti obwedda nakadda kati saawa eno okyalimu agadduka ngalina. Sunday eno 24th of May wali ku Millennium Grounds Lugogo okuyingira kwa bwerere jangu egulire Guinness yo ku mulyango oyingire onyumire emipiira gyonna gye tugenda okulaga ku screen enene gaggadde. Arsenal yakwasibwa ekikopo kyabwe mu butongole ng'ekyalire Crystal Palace ku Sunday eno. Agechide musike b'emizannyo ky'olunaku olwaleero nja kwagaliza ekiro ekirungi mweraba Nyumugatali Comfort. Predator Energy Drink kuleetedde promotion ya Bera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa ne wangulira ebimu ku birabo enkumuliitu. Bera Gumite ne Predator. Twesimye munafu olwakadde k'otuwadde n'otamanya naffe ekiro kya leero tukwagaliza okusula obulungi Katonda w'ekitiibwa kukuume sula bulungi weeraba.